dinale muva simanyi parish muva mu meka ne bisomesa bimeka naye njagadde oyongere okubimenya bamanyi kuba oyo omuntu ayinza okubeera nga asulana mu kitundu naye nga tamanyi nti nva mu dinale yegundi ekigo ekyegundi kyekintwala oba nyina kuyambibwa kisomesa kyegindi. Njagadde olambike abantu b'ebitundu ebyo mu dinale muva okwongera okubakowoola okwegatta ku nteekateeka eno egendereddwamu okulaba nti tutuuka ku ggoolo eri eya 2.4 billion. Sebo neyanza nnyo omutesitesi nze nva mu dinale y'e Nabbingo era nga bwe nayogedde nva mu parishi y'e Buloba era nga omukulu w'ekifo kyaffe ye Father Paulo Sembogga. Ab'e Buloba nsookera mu bange esookera waka ab'e Buloba ku Lwokusatu olujja nga 2 tugenda kulamaga e Rubaga. So mbasaba bassebo ne bannyabo yonna gye tuli tulabe nga twegatta ku mukulu waffe w'ekifo ne Ssaabakristu Mwami Kityo tulabe nga tusobola okuba tulina ettaffaali tuleeta e Rubaga. Parishi y'e Kyengera ekulirwa omukulu bwana mukulu ye Monsignor Father Dr. Lawrence Kanyike bannanga ab'e Kyengera awo wonna ebitundu ebyo n'ebyetoolodde Kyengera bane nammwe mwegatte ne Ssaabakristu omulonkato tulabe nga tusobola okuleeta ettaffaali eryegasa. Tugenze mu parishi y'e Nabbingo yennyini evaamu erinnya lyaffe erya Nabbingo dinale mwina abanene bangi nnyo amasomero mwina mangi nasomerako ku St Mary's awo primary abanene nalabanga Nabbingo mwina abantu ab'enkizo abanene bangi era ekigambo ekyo tukoze bulungi tutunulire amakampuni ebitongole bizinesi eziri mu kitundu kyaffe n'abantu ab'emyoyo emirungi twogereko nabo tubategeeze ekirungi ekiri mu kulamaga e Rubaga n'obwetaavu obuliyo. So ab'e Nabbingo tubeere nga tukwataganamu ne bwana mukulu ne Ssaabakristu tulabe nga amasomero gaffe bizinesi ezirimu abakukunava abali mu kitundu babeegattako alina mu mujje tulabe nga tusobola okulamaga obulungi e Rubaga. Tulina parishi yaffe y'e Bunnamwaya Father Semuddu nga ye bwana mukulu tusaba abassebo ne bannyabo ate Bunnamwaya kumpi oli mu kibuga Bunnamwaya oli mukukunavu mu dinale yaffe y'e Nabbingo nammwe tubasaba abassebo ne bannyabo nga muli wamu ne Ssaabakristu tulabe nga tusobola okuleeta ettaffaali lyaffe ku Lwokusatu olujja nga 2 essaawa 4 tube nga tutuusewa e Rubaga. Tulina parishi yaffe ey'e Nakawuka Nakawuka nabo bali mu gundi yamwe mu dinale Father Sekibaala ne Ssaabakristu bane tukwatagane ate ekifo ekyo kikula enkya n'eggulo abantu bangi nnyo abagenzeeyo tubasaba abassebo ne bannyabo n'amasomero agaliyo n'ebitongole ebiriyo tulabe nga tusobola okwekunga tujje. Ne parishi yaffe ekyali Engole parishi y'e Kasenge Mwami Ssebunya Ssaabakristu omugeye omwana sinza mwerabire kubanga omugeye nganze wendi tuli bazzukulu ba Kasujja bannaye twekunge wakubanga obawuliranga abagole naye abantu abaliyo abakungu nava abaliyo abantu basenzeeyo basaba abassebo ne bannyabo olunaku lwa 20 Olwokusatu olujja tubeere ffenna wamu twetikke bulungi ate tulabe nga tusobola otuuka ewa Ssaabasumba. Kino atukola bulungi bwe tunajja ate ne tulamaga e Rubaga mu maaso g'omusumba waffe tulabe nga byonna bitambula bulungi. Diini waffe ye Monsignor Dr. Father Lawrence Kanyike ow'Ekyengera naye munene ajja okuba nga tujja genda mu dinaleezi nga tugenda bwetyo tulabe nga tusobola okuwaayo ettaffaali lyaffe. Tugenze eri mukulu Lawrence njagadde otambule mu bufuwe bumu okwo kuba nkimanyi nti dinale yammwe nayo erina parishi eziwera ebisomesa ebiwera ate n'abantu abaliyo si batono bwe kiri ssebo. Dinale yaffe kansooke n'ey'ekibiri dinale eyo ewulirizibwa abajulizi aba Uganda nga ddiini ye Father Sewanyana Emmanuel bwana mukulu w'e Lweza parish erimu parishes 5 Lweza parish
Ndejje parish